Sentences to practice. Sentences to practice. Emboozi z'okuyiga. Emboozi z'okuyiga. Hello and welcome. And in today's video, we are going to look at sentences to practice. Emboozi z'okuyiga. But don't forget, if you find my videos amazing and hopeful, you can give in a thanks with pressing the thanks icon down the video. Osanga nga video ekugasa, osobola okweereza support n'okwebaza ng'opressinga thanks icon eri wansi wa video. Okay, let's start. Can you come over here? Can you come over here? Can you come over here? Gwe osobola okujja wano. Gwe osobola okujja wano. I can speak Luganda. I can speak Luganda. I can speak Luganda. Nze nsobola okwogera Oluganda. Nze nsobola okwogera Oluganda. I want to play now. I want to play now. Nze njagala kuzannya kati. Nze njagala kuzannya kati. Please prepare breakfast. Please prepare breakfast. Bambi teekateeka ekyenkya. Bambi teekateeka ekyenkya. Anne went to school. Anne went to school. Anne yagenze ku ssomero. Anne yagenze ku ssomero. We live in Uganda. We live in Uganda. Ffe tubeera mu Uganda. Ffe tubeera mu Uganda. I saw a policeman. I saw a policeman. Nze nalabye omusirikale. Nze nalabye omusirikale. The place is so dirty. The place is so dirty. Ekifo kikyafu nnyo. Ekifo kikyafu nnyo. We are in winter season. We are in winter season. Ffe tuli mu budde bwa muzira. Ffe tuli mu budde bwa muzira. Ffe tuli mu budde bwa muzira. I am fed up of you. I am fed up of you. I am fed up of you. Nze nkwetamiddwa ggwe. Nze nkwetamiddwa ggwe. Nze nkwetamiddwa ggwe. I need to eat some food, please.
I need to eat some food, please. I need to eat some food, please. Nze neetaaga okulya ku mmere. Nze neetaaga okulya ku mmere. It will not save you. It will not save you. It will not save you. Kyo tekijja kukutaasa. Kyo tekijja kukutaasa. Kyo tekijja kukutaasa. How many times do you read the Bible? How many times do you read the Bible? How many times do you read the Bible? Mirundi emeka gwe gy'osoma Bayibuli? Mirundi emeka gwe gy'osoma Bayibuli? Mirundi emeka gwe gy'osoma Bayibuli? Fasting heals my soul. Fasting heals my soul. Fasting heals my soul. Okusiiba kuwonya emmeeme yange. Okusiiba kuwonya emmeeme yange. Okusiiba kuwonya emmeeme yange. Okay, those were the sentences to practice. Ezo ze zibadde emboozi z'okuyiga. And if you're new to this channel, subscribe, like, and share my videos. Bye bye. Weraba.